Nkwanirizaako gwe munnange akyajekomiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga akaala amatendo nze nkubuzaako nateera olunaku olwaleero munnange nga bwe tweyama okubatuusako byonna ebikwatagana ku Buganda ensi Buganda n'okugyetooloola era olunaku olwaleero nkuleetedde ebikwata ku kika eky'Envuma. Ekika eky'Envuma akabbiro kaabwe kati Nvuma. Munnange akabbiro kaabwe Envuma kati Nvuma. Ate ng'omukulu w'ekika si mulala yenna wabula ye Kyaddondo ekawempe wano nno mu Kyaddondo. Omukulu w'ekika ky'Envuma ye Kyaddondo wali ekawempe mu Kyaddondo. Sikulwiseeyo guno gwe mubala gw'Abenvuma. Mpadduka aliddayo mu Kyaddondo okwo nno okuba ku lwana awo nno n'alyoka awunzika agagamba nti ogwo nno gwe mubala gw'Abenvuma. Munnange emirimu gy'Abenvuma gye bakola mu lubiri oba gye bakola ku Kabaka be baweesa ekifumu ekiyitibwa kayiikuuzi. Abenvuma be baweesa ekifumu kayiikuuzi namusu kyasimisa ebinnya bya Kabaka. Abenvuma munnange mwe mukiweesa. Sebalijja ebuwambo yalunda ente ya Kabaka. Abenvuma ebyo nno munnange bye bitonotono oba ebisaamusaamu ebikwata ku kika ky'Envuma. Ndindirira omulundi ogunaddako ng'ate nkuwa amannya agatuumwa mu kika ky'Abenvuma. Ayi Katonda akuuma Namulondo.